Buterevu nkwanirizaako omulungi ali ku Dream TV n'akawungezi k'olunaku olwaleero nze Disani Kyeswa geegokya mu kisaawe tugenda kubatambula ffenna okutuukira ddala ku ntikko y'essaawa ssaawa zijja kubeera 11 bwe tujja okuba ate nga tukwerekereza kulekera daguvu abeere nga iva ate mpozi akungirayo ano wiiki gye tulimu tugenda kuba nga tuyingira wiikendi esoose mu mwezi ogwokubiri ogwa 2023 tugenda baamu ne events zijja kubeera nnyingi nnyo ku ludda olw'ebyemizannyo naye nga tugeze n'okuba nga tuyingira of course badde bingi nnyo twali tukyalinawo tubadde tukyatambula nabyo Uganda Cup tumulaba akyagenda ddala maaso emipiira gizannyibwa mu ngeri emu oba endala wabula nga mu weekend bwe twoleka actually nga kutandika lunaku lwaleero mbadde ndabako ku liigi z'abakyala zonna zisobola okuba nga zikomawo okuli FUFA Super Women League esobola okuba ate nga ekomawo ne Super Women Elite League esobola okuba nga ekomawo olunaku lwaleero zigenda kuba nga zizannyibwa mpolampola mu ngeri emu ate oba endala olunaku lwaleero tulinawo omugenyi agenda okuba ate nga atusunsulira ensonga olunaku lubeera lwakukyaza naye lwaleero agenda kubeera ate nga wanjawulo tulina Baliruno of Uganda kasooka embeere nga mukulekera akubuzeeko mulabi wa Dream TV atubeere nga tutandikirawo ku nsonga za ggwanga sina mupiira za ggwanga mupiira mu ggwanga lyonna nkwaniriza sebo basebo ne bannyabo abatulaba eyo mbaaniriza nange nsanyusa okubasinkana ku Dream TV eno nno munnange embeererawo nnyo ate kwembeera obudde bwonna nga bulijjo nze Yusufu Baliruno ku bya Uganda nze wensinga okuteeka ennyo omulaka bino ebirala mubimanja bubanji naye nze ebyaffe kwentenga era bwabaawo ensonga nga yamugundu nkwebaza okundeeta ku nsonga ddala nga yamugundu olunaku luno olwaleero ate njagala okwebaza Dr. Pastor Serwadda nnyo kubanga nze antaddeko ettofaali ddini nze eno TV kwesi givaako nakulira wano nno Tomusange zone nali captain wa Tomusange zone emyaka gyonna ennyumba esembayo ku luguudo wali yali ya kale ya maroon ewa mama na kisozi mama kajoba mama walika ku chachi ya feidi wono bwo yambuka ku luguudo bweta butu nguka butu kumei ku kibanja kino kwennyini we nakulirawo nasookera wali okulira na mwami Dodo awo ku nyumba ezo we nasookera awo nga tuli baana bato wano nga Tomusange nze neddeewo ffe tusinga okugiteeka ku map era ndi musanyufu nnyo okujja mu Tomusange zone gye bantegeera obulungi abali mu Tomusange zone ndowooza ndika ddala kubanga binakola mu Tomusange byali by'amaanyi kino kyali kisaalu nno ssebo ffe nga tujjayo n'okunoga amatundu era Dr. Serwadda nze nkwebaliza ddala kubanga ate wano kati ninga alimu ebulaaya ogeza okujja olunaku olwaleero ekyamazima ensonga nnyingi eziri mu ddiiro wabula nga ziriko ebibuuzo bingi okusigera nga ziri ku mupiira gwa Uganda tugenda kubanga tukuba tooki mu bintu bingi olunaku olwaleero kyamukisa bulungi nnyo abalaba ba Dream TV omusajja gwe tulina owaleero legend oba oyogera ku mupiira gwa loko oyogera ku mipiira yange egy'amasaza oyogera ku Super League Yusufu Baliruno of Uganda ndowooza Uganda Cranes togirikaayo Uganda Cranes teri agudde nayo ku kkubo nganze taliyo Uganda bw'abaayo kala ajje wano njamu akakadde toyinza bigagambulako linnya lya Yusufu Baliruno of Uganda bituusa olwaleero nga tugenda tusuubira okutandika kuzannya qualifiers eza Africa Cup of Nations wabula kigenza okujja mu kiseera nga jjukira bali tulina ennaku z'emipiira gye tukyaza gyonna egiri ku mutendera gw'ensi n'omutendera gwa continent twali twasigazawo ekisaawe kimu ekya St. Mary's Stadium of Kitende mu kaseera kano tugenza otuuka olwaleero nga amawulire ge tufuna okuva mu kibiina ekitwala omupiira mu ggwanga nti CAF yabategeezezza actually n'ebisaawe byafulumyeko siga kyali mawulire gafa gokka ebisaawe byafulumye tugeza otunula mu Sekafa region okunoonyerezaako okubikula ng'ogyeko eggwanga lya Tanzania ne Benjamin Mkapa Stadium tewali malayinawo kisaawe bagita wanja taifa yes tewali yasigazaawo kisaawe kiruyinza kubanga okyalizaamu kati kitegeeza Uganda nga tugenda osooka ozanya eggwanga lya Tanzania mu qualifiers either twolekedde ogikyalizeewaayo ekitasoboka kye twasambiddewo emadde n'aba pulezidenti wa FUFA ng'ayogerako agambye tusigazaawo amawanga tulina okuba nga tuyinza okyalizaamu tulina eggwanga lya Zambia eggwanga lya Malawi n'eggwanga lya Egypt gye tuyinza okuba nga tukyaliza qualifiers naye nga tulinayo kisaawe ekya St. Mary's mwe muludde mu nsonga zino tulinayo kisaawe kya Namboole
kiri under innovation tulinawo St Mary's batugambye yeetaagako just abulako access webale nnyo kya nnaku nnyo kubanga ekisaawe kyeyogeddeko ekyetanzania wanja taifa bakitandika mu budde bwe bumu abachina abaatuwa nambooli bakizimba mu budde bwe bumu n'ekya uganda naye bo bali ekyabo kikola ki kyensoso okwagala okukubira ekifaananyi olabe ebintu nga bikola ki sebo ebyo ebisaawe byaweebwayo gavumenti ya china nga grant gituli era ne bateeka omukono ku ndagaano uganda ne bali ne batandika okuzimba ekisaawe kiri ne kiggwa ne kino ne kikola ki ne kiggwa naye ekyaffe kigenze kitambula mpola mpola nga kyonooneka nga tetwogera nga naye tebafaayo nga twogera nga tebafaayo wano sijja kunenya federation okusooka naye nyina naye ate wengendo ginenyeza kubanga ebimu ku byo nze sinaba kubikkiriza paka n'essaawe nze sinnakkiriza nti ekyogerwa bwe kiri kubanga kifuuse baana baliwo buli lwe tuba tugenda okusamba nga baleeteyo drama ng'abeerawo nga bagamba nti tetukyagenze kati lwaki nga tusooka kukasuka jjinja mu kisaka okufuna ensimbi eziyamba omupiira gw'obadde okimanyi nti statistics ezisembyeyo ziraga nti mu ekonome ya uganda omupiira n'emwanyi ne tobacco emwanyi yesooka statistics ezisembyeyo genda okubiri emwanyi esinze okuyingiza sente mu nsawo ya uganda eyazzeeko yabadde cotton ekirime kye bayita palm kyekyazzeeko ekyazzeeko yabadde sports kakati sports asinga okuleeta sente nyingi westi lwaki bwe tutuuka buli tugenda okukola ebintu ebigasa eggwanga ate tulina kusooka ku stagingawo kwegamba stand nze njita stand olw'ensonga nti toyinza kuŋŋamba nti kale tanzania bwe tugenda okusamba naye kyekisaawe kiriwo kyokka nti toyinza kusamba na tanzania nga gyogenda ye opponent wo ate n'ogenda n'otraining ewuwe ate naye kennyini aba atya okutrainingira ewuwe oyinza okumukopa ayinza okuga nti akamuwe tujje sisi kwa sisi east africa kajja atrainingireko wano naye ate oyinza ogenda okutrainingira ewuwe ate naye n'akukopa kirimu emirundi ebiri gwe okumukopa naye okukopa mu mupiira ffe tulina ebintu bingi nnyo byetukozesa tusobola okuleetinga down team opponent wo ayinza okuba nti oli ayinza n'okukozesa mmere emmere gy'olya wali nga ogigula wali naye nga emmere gwe tomanyi nti eyinza okukola twalyako kamulali emmali ne nigeria ne tugenda abaana ne bagenda mu kisaawe ne bigaana naye nga emmere bagifumba naye nga kamulali yekka yatulemesa okuperforminga obulungi infact ne niger oba ojjukira lebatukolizinga ne batukuba zaali batuva emabega ne batuyunga omupiira ogwo ibrahim sekajja teyajja nakujja timothy batabaire bali mu center back so nkulaga kinti njagala kukubira kifaananyi nti lwaki buli wetutuuka okugenda okusamba kyekijja ekyokubiri champions league caf champions league agenda kusambibwa mu St Mary's stadium ekitende agenda kukisanyibwa kitende naye namboole tusoose ne tulekako ku namboole kuba namboole akyali under renovation kirungi batugamba minisita nze ŋŋendera ku biri official mwezi gwa mukaaga omanyi nze ndi musajja wa statistics nze njogera ekyo kyemundabye facts zeziri nkubya kati fact eyo gyenjogedde nkugamba nti omugonzi gw'omukaaga gwe batuwa dressing rooms ezitera okutereeza balina okutereeza ebintu ebirala bingi floodlights nayo balina okuzitereezaamu omuddo balina kugulagiriza kuva bweru ne perimeter fence yo bagivudde kuba gijjeeko engalo so laba nti tulina omupiira oguli okumpi tiimu eya vipers egenda kukyaza mu kikopo ekya CAF Champions League abakiikiridde kati begenda okukyaza egenda kubakyaliza ku St Mary's Stadium abatulaba era nga mutuwulira muwulire ensonga zino nti begenda okukyaza agenda kubakyalizaawo ogwo omupiira nagwo guli organized by CAF guno ogwa AFCON guli organized by CAF kakati mbuulira ekisaawe kinaakyuka ne tukiyita linnya ddala kati CAF yakugamba national team yayawuddwa nebera national team A kati yo ebukwakulizo bwayongeddwakoko
kati banono zino mpira ja Champions League jaddemu okukyalizaawo n'emirala egigendera mu kowe werityo addemu okukyalizawo naye okusigala national team eno kati ffe tulina cranes yo tekkirizibwa kukyalizaawo olw'ebyayongeddwako advancements ezayongeddwamu gwokimanyi bulungi nti ekisaawe kitende baakirambula ne kiyitira mu grade B grade A nebira nti sije kifunye nga waliwo ebibulako mu byo twaligambe nti floodlights oba oliawo zibasibye niye ate nakyo mwami mulindwa mwebaze enteekateeka ziri underway kati ekyokubiri nti omupiira gugenda kubeera ki misana tegwasigwa floodlights it is confirmed gujja kubeera budde bwa misana nti ekisaawe ekyo bwekibanga kiri confirmed only access roads kiki ekiganye gavumenti okukwatirako mwami mulindwa tulina oluguudo oluva ekajansi ne lwaccessinga St. Mary's Stadium tulina oluguudo oluva ku lw'entebe wali ne lwaccessinga St. Mary's Kitende nze ku lwange sinabakakasa kuba bize bingi nnyo jjukira luli twali tugenda mu kyanya era kyasosebwa kityo ne bagamba twasose under 23 eyo ne bagisazaamu tekyakoze eki tekyagenze ne tukkiriza kubanga era tebadde mu nteekateeka za wano nze manyi tunula nnyo okuzimba engeri gye babadde bazimbamu under 20 eyo tugitaddeko nnyo omulaka kuba mulimu abasambi bangi abavuddeyo abalabiseeko kyova olaba nti nze njiraba nti tulina essuubi ku luli twatuka ku finals ne batukubira ku final yali Ghana ate nga eyatukuba naye ali mu kuswagolinga ewaabwe ina bye nasomye nga bali mu kuzimba abakayana bagamba nti omupiira gusse lwa nsonga nti enkola tetambula buki bulungi so kyenjagala okulaga nti tiimu ezo under 20 mwe tusuubira abasambi abagenda okuzimba ttiimu y'eggwanga because we are in transition naye which transition I don't understand transition si kwe kuzimba nga ovamu wano n'oyongerako and transition tebeera ku mimwa kwokka transition should be practical and when you are transiting you have to transit all the system. You don't have to transit only one gundi area. Olina kumalayo kyonna otandisa otya eno ntesitese mu Bisaawe tutransitinga tutya gye tuteekera abaana bano mu clubs tutambuza tutya bwe tujja emyaka gy'abaana bagitulimba oba tebatulimba kubanga ekimu ku kisinze okunona transition gye tulimu abaana okulimba emyaka ekyo nakyo kikulu it has affected the whole system lwansonga nti omwana oyo bwagenda obalabye abagenda tulina wano abagenze ne badda are we rotating or transiting because if we are transiting and Abdul Lumala goes somewhere to play we are hoping to see him at a higher stage and he comes back to Kampala and Moses Waiswa goes to South Africa then he comes back then Okero goes to Morocco dakika emu ogenda okulaba nga bakomyewo kitegeeza nti transition it is not proper. We need to set those boys to give them enough such that they don't flop after reaching the stage you want. Okay, we bale nyoyo sono okolya dala ku transition. Yes. Tulina tournament gye tuva mu kaseera kano ya African National Championships ya Chani. Atulabye abazanyi betwatu tokonye kuba Moses Waiswa yomu kubazanyi abadde mu mpaka za Chani. Tumanyi bulijjo z'uko tournaments tulina okuteekawo ne tuzimbirako ebitone. Nono bimu kuyogeza abangi obwama. Bwe tumanyi nga gye tuzimbira ebitone n'okwongera okubikuba ensi abaana n'asobola okubanga bakola bulungi. Wensonga tutunula mu national leagues. Bwe tutunula tugamba kati tugenda kulonda tugelonda abaana bagenda okuzannya. Bwe tubanga tukyatwala abazanyi abagenze ne balemererwa yonna gye balaze ku continent oba ne ku international level ndibanga bakomawo ate bwe tuba including mu national team kagwe gwanga limulyoka weewunye Egypt tubadde we had a variety of players in Egypt in different clubs tubaddeyo ne Tabdeo Lwanga abaddeyo Alani Kayuwa Chambade rather abaddeyo tubaddeyo ne Derrick Nsibambi Emokwi Kalida Ucho naye bwotunula kati Emokwi katandike ku captain olabye engeri gy'abadde rotating bwagenda n'amala emyaka emirala 3 n'akomawo ne tumuza kati captain bwadda wano
n'agendako e Rwanda. Kati yavudde e Rwanda mu Kiyovu gy'abadde akuba, kati agenze wano etali ddala mupiira. Mbawalabu abo awatali mupiira kubanga myezi 3 yabadde amaze otuddamu n'akyusa. Exactly. Bw'otunuulira gundi otunuulira ono ani ono Tadeo Lwanga yavudde mu Tanta. Ati se ebadde ya Champions League eyo ebadde mu system ennungi ennyo mwabadde mu system ennungi. Kati ate uyo agenze mu Djibouti. Abalala bayita abagenda okujja okusamba omupiira. Kakati gwe ng'oyita avudde mu Djibouti. Liyale bw'otunuulira liigi ya Djibouti ogisuubira okuba nti esetinze omwana waffe n'emuteekateeka bulungi n'emutwala ddala. Are we transiting or we are just rotating those players back and back and back? Tukolerera ne ku national team coach mu kiseera kino tuba twogera ku kyokuzimba ekyamazima bw'otunuulira Africa yonna tusigenda kukonerako eri tugenda genda mu Europe tugenda genda amawanga malala bw'otunuulira Africa amawanga gagenze mu mpaka za World Cup n'abaddeko mu Africa Cup abadde yakyasembyeyo twalabye amawanga galina ba national teams ba national team coaches nga bannansi abadde bakolera ddala bulungi nnyo setumanyi oba trend eriwo naye bw'otunula ku ggwanga tu Uganda ndowooza tunakubaawo na mutendesi yenna wawaka gwe twayesigisizza mu national team eno omwaka kiri kitya ku nselectinga y'abatendesi bano olaba tiimu gye bayita Raja Casablanca project agirimu muki mugwira munansi akola atya tekola bulungi so njagala kulaga tiimu eyo mugikulaze eyatuuse ku semi-finals egera kusamba n'olwaleero ekirinza n'okutwala ekyokusatu yabadde na mutendesi waabwe Madagascar walabe performance so bw'otunuulira ne bw'ogenda bugenzi ku tiimu ezikoze ebyafaayo mu mpaka zino eza CHAN Morocco ne gundi DRC abakakiwangula egy'emirundi olaba gwetunulira rekodi zaabwe ojja kulaba nti bakozesa nze sirina buzibu na Micho naye Micho olaba ne waliwo yajjira kuvira nze Micho simutwalanko nga kooki amanyi okuteekateeka abasambi mutwalanga kooki gw'oleese n'abeerawo n'afuna matiriyo ennungi gw'omaze okusetinga nekola ki nze okyokuba Jackson Mayanja tiimu nakyagadde nnyo 2017 yali aluddewo n'azimba Cranes ye tiyazimba kubanga bwasinga yazimba twalibadde omuntu ayita nze ng'ayita olwaleero 5 11 n'asuula 11 n'ayita season eddako n'ayita 10 n'asuula 10 n'addamu n'ayita abalala 10 kakati toyinza kuŋŋamba nti abasambi abo kubanga Micho abadde wano awaka abadde yetegereza abasambi abo okuva ne mu kilabu zaffe zabadde akokinga nga Villa era ne Villa mu 9 ojjukira tiimu eyo ey'eggwanga gye baayita ey'abavubuka abato ba Ibrahim Sekajja bwe ba penetrating system obulungi ennyo ba Philip Sozi ba Bukohore ba Bigala ba Abakalitabula kwegamba eyo tiimu y'abavubuka abo abaali abalungi ennyo era kyova olaba nti bo baali successful mwattu kyova olaba nti bo era ngenda kumenyera olabe nti abo bonna baabadde successful kubanga enteekateeka yaabwe yali nki yali nungamu yajja batambula kyova nti Ibrahim Sekajja bwe yatambula asobodde okuba nti agenda mu ezo tiimu bwe yava mu Arsenal de Serandi ne baatu n'akola ebirungi n'avaayo yagenda mu Europe n'asobola okuba nti atuuka mu tiimu nga Red Bull anti it is a sister team to Red Bull Salzburg so ezo tiimu zonna zolaba kati ali amukuzimba gundi yaabwe kubanga ayise mu project he knows what to do. I would love one of those guys like Ibrahim Sekajja to come and handle because he has passed through the right channels and he has done everything. Under 20 yatuse yabadde mu Mauritania yakoze byafaayo abana babaddewo ku national team nga bakwasaganya embeera abadde bagezaawo kubanga bayitibwa mu tournaments zetubaddekaawo naye result teyavuddeyo mu kubakozesa we wali obuzibu okubakozesa tulaba bano babubazizi kayono tulaba bana kati yazeeyo ali mu America kati era naye agenda kujja kulaba enkya ng'akomyewo Faruk Mia abadde wano ennaku zino oyo mutabani wange Eberiyamu n'avaayo n'agenda Ketake Kunyaspa n'avaayo kwegamba agenda mu Ukraine nebigenda akomawo kati abadde wano kati yakadda yazeeyo era mu Take kakati otunula nti omudigito guli twagala abasambi bave wano basituke bagende nga bw'osobola okulaba nti Anthony Anani
ojjukira ttiimu eya Ghana eyatwala World Cup eyasamba mu finals za World Cup eya under 17 eya World Cup eya under 17 ettiimu eyasamba abasambi abo nga kati kugambye nti John Panstil omanyi bulungi jangu ofuna busambi nga Jordan Ayew the two are used the ne Muganda some notable players abavudde mu team eno Asamoah Gyan abasambi abo bonna babadde ku list yemu abakoze iki kwagamba Anthony Annan kwagamba nkulaga nti wabaddewo omudigido kilabu ze basambya zo tomanyizo walola byonto na akomyewo ali mu Ghana ate amazadde bwati ekyabona kyo kibadde fe tugenda kunoonya omanyi bino byaffe omanyi ze nakuba nnyo bino ebibyawo ne waffe kakati bino nagenze Kaweri Mide nengenda e Masindi nengenda mu Lumino nengenda twayinanga zi tournament ezo kutuzimanya oli muto bagitanga Lumino eri ku Busia ezo twazi kubanga n'ogenda mu Malende Cup n'ovaawo n'ogenda mu bulono n'okubeeta obutale kati ffe kyetunamukola kati gwe nga bakuyita ng'ovudde wali e Djibouti ojja osambe n'omusambi avudde mu ttiimu ng'ezo ng'azize ne ttiimu Ghana. You can imagine. Njagala kuwa ekyokulabirako ekirala twazimba wano abaana bakyali mu system obamanyi bano benkugamba bali ku fingertips tulina Shaban Muhammad tulina Komakech tulina Sebutinde mutabani wa Matiya Luli omujjukira bulungi nnyo tulina abaana bawulira ku Julius Poroto eyo tiimu gyekubulira natutwanayo ku nnyonyi ne tugenda e Zambia mu 2015 that was the under 17 team that we were building of which be bali badde kati abaana abali mupiira nga bwe twasomanga ogamba nti Lwaki Cranes Adam Sebuga bisatu gwe naawe ng'osoma ttiimu yo ewaka ate n'ogisanga nga yegenda okusamba enkeera n'ogamba nti Asule Mubiri wano tulinawo wani Charles Katumba wano tulina wani wano Majiri Musisi wano Swaiman Kato corner specialist Eridi Batambuze wano tulinawo Vubya wano tulinawo Semwogerere kwegamba eyo timu wagirondanga ng'okoze eki kati kyembadde kkubira nti kati abo abaana ono omusajja ono omwana ono ali mu Premier League gundi mwepu eyavudde ku mupiira olw'omutima yali omu ku abo abavubuka bwe twagenda e Zambia abasamba neno waliwo ne munne era omuzambia gundi ali mu ttiimu ya Leicester City gundi omwana abadde asamba mu ttiimu ya Leicester City wa Muzambia kati abo bonna baali mu eyo age era ogumupiira baali mu game eyo yennyini bo bali successful bali Bungereza basamba so enteekateeka y'abaana abaana fe abafe buli agenda yakomawo Shabani Muhammad omulabi yakatambula emirundi emeka ngadda gundi bonna olaba nti tebanakukola kikufuna mu anti yo mutendesi yakugamba national team yagamba abaana bano mu kubakuza okuva wansi feke nnyini tulina structures ze tubabuusa abazadde okutandikira ku muzadde tofaayo omwana agamba nti omwana wange nno omulabyemu ekitone kamutwaleko omuwaka akadema akali okumpimpi otandika kukubira mutendesi Kasimu owa under 20 abudezo ekito omuvubu nakoba omuzikaawo si ffe tubayetera okufeiringa nti newaba abavuddeyo najja ku national team bwe banamulaba n'agenda e Turkey tagenda kuwangalayo ensonga nti alina bingi bya missing ebirowoozo ebyo kati njaga kukubira kifaananyi ekirungi ekigazi obulungi nti kankuketeze era ku bwomanyi kati tugwe mmanyi owange yennyini avudde mu mikono gyange Farukumiya avudde mu ttiimu yange nze nyina ttiimu mbadde maze naye emyaka 17 kati wenjogerera bagiyita Bull Red Stars abakijulira yebadde enfuula delegate mu lukiiko oluteeseza omupiira olw'eggwanga nga boolaba nti ba MP abatula mu lukiiko olw'eggwanga oluteeseza Uganda nange ntuula mu lukiiko ebbanga lya tudde mu lukiiko ebbanga lya myaka 8 oluteeseza omupiira mu ggwanga lya Uganda General Assembly so ndi delegate abadde akikirira Mpigi Mawokota ne Butamba Mpigi Butambala ne Gomba kati kitegeeza nti ebirowoozo ebyo tubadde nga tubireeta nti bwe tuleeta ebirowooza kati Farukumiya bwe tugamba nti avudde mu masaza era gye yava mu ttiimu yange n'ayingira masaza n'apenetrating n'ava mu masaza n'ayingirawo nti bw'aba ayingiddewo ekiddako kibeera ki ttiimu gy'agenzeemu emutaapinze bwe mutaapinga omumonitarinze ku ttiimu gy'ali kooki ono akookinga Farukumiya ku club level alina empuliziganya ne mico gyagenda okumusindika oba kale alina empuliziganya ne tugambe Jackson Mayanja gyagenda ku under 20
bw'ava wa Jackson Mayanja then ayina empuliziganya nowa under 23 agenda okumwongera okumuteekako brush ekyo kye tulakinga nze kye njagala nti kinakugambye ntwagala abaana ababadde mu system wa kati gye bamusindika eno kati micho kati ogenda kuwuli yabadde ku kyalo yagenda ku AFCON eno kwanda 20 era bakola consulting naye nga tulina abakugu those who have been with those boys and they have everything they have kwegamba babataddemu buli kintu kyewali badde olowooza nti omwana ono eyali badde afuna okubrushing bw'obulungi kubanga ne weaknesses ze oba ozimanyi omwana oyo tulekerera abantu betwandyebuuziza ku baana exactly kati nze bwe kibanga baleese professional coach ngazze ku team eri ya professionals kubanga they don't get enough time even for to stay with the national team at home bajje nakwezi omwe atukana leero ng'enkya tukuba omwe atukana kufuna just kubugumamu kugola binywa tamulabira kumulaba and we trust them that they have been performing nga gyabadde obadde tomugoberera na kumugoberera ayinza okuba nga asula na bubi ayinza okuba nga alina ebirowoozo bingi nga neeri waliwo bamuyisa bubi nga tomanyi kigenda mu maaso ekyo kakimuleetinga down naga nga tevaamu kirungi okay katumulemu eddakiika ng'emu atugenda kukomawo tukyali ne mwami Baliruno of Uganda twogera ku mupiira gw'eggwanga Uganda kusinga ddala mupiira wa national team tugenda kukomawo tulinawo Uganda Cup nduza tujja kubonako katini nnyo na ku Cranes Cup ekyondo ekyo gye tugenda okubanga tudda tujjayita ku namba y'essimu gye tukozesa bulijjo yes koyinza obubaka bwa WhatsApp kulisaayo mukuumulamu tukyali mugokya mu kisaawe eno ya Dream TV zendisani kyenswani munasingo kyali n'omusajja w'omupiira omusajja w'eggwanga Uganda omusajja wa national team omusajja w'amasaza n'omupiira gw'eggwanga Uganda yonna okutwalira awamu Baliruno of Uganda tukyayogera ku mupiira gw'eggwanga wa we gulaga nawa we guyimiridde n'ekyoto kyagwo nkwebazaako yonna gy'osinzidde okubanga otulaba mama nice webale kubanga ogoberera Dream TV ne booli nabo twebaza nnyo ayinza okubanga ebisigadde oyisa obubaka obwo ku WhatsApp Simon webale kubanga otambudde naffe yes mwami Baliruno of Uganda tubadde tukyali ku national team mbadde njagala tuna kubanga tugivaako kati nnyo osoko tukubireko ku Cranes Cup oba kati ekitoro kye tulina wadde ebintu byonna bikyaganye ekisaawe kye tulemye tugenda okyaliza okukiika mu AFCON wadde ffe tubanja kutegeekateeka AFCON wa 2027 naye ate tulina ebirooto bigazi nnyo pakati ekituli mu bwongo ogenda mu World Cup sobola kulema kutegeekateeka mupiira gumu ate n'otunuulira ekinene ekisinga ku ekyo kuba era neewuunyiza region yaffe nze nali e Rwanda 2016 gundi eyo eya CHAN competition eyali e Kigali twatambula Ruhengeri wali ekisaawe it was allowed to mumpakeze za CHAN Nyamirambo bamukkiriza ne Amahoro International niyo bamukkiriza ekigali balina ebisaawe biwererako ddala ab'e Rwanda simanyi lwaki tetwagenda wabaneiba bagambye nti bakabedde nga tekisoboka naye biringa byasobola okuhostinga CHAN competitions ez'omulundi ogwo kakati ekyo bwe kibanga ddala kigaanye nze mbadde ndowooza tugende wano okumpi tugende wano e Malawi mama wano nkwisa wano mutukula nze ndabanga wano nga agenda ekibuyi mutukula nga tugenda wali tugenda Morogoro nga tuvuga wali tuyita wali tunduma nga tuli Malawi nga tuyingidde ku border ya gundi ya Zambia nani za kwa tutekera bakanga abayinza okwanguyirwa oba Egypt nedda ebyo ekisooka disadvantage eri ku Egypt it is eyodungu. First of all, the weather is going to mistreat us. The weather, that weather of the Dungwe, Kugamba, Sahara, digena kubali koza bya Sahara. Edungu ekali Dungwa bwa. Kakati egenda tuyisa bubi. Ekyokubiri. Abawala bwabo sibangu. Watyango okyaziza Morocco ngokyaliza Egypt. Mama ekyo baki kyekukola bakiyita total football. Kakati awo ebyo byonna nkulaga nti Uganda tesaanye kugenda wano weather yaffe wano sisi kwa sisi nagambi nti nze natambuzaako wano twatambulako ne team
natambula n'abo wagiziba na Uganda abanyumirwa basi mutwatambulira wansi ne tuyita wano paka Mutukula paka Morogoro paka Tunduma ku border ya Zambia ne Uganda ne tuyingira ngompira guli kitwe Uganda yali esamba ne Zambia ne tusamba omupiira twatambulira na kunyogenda ne nakunya amadeze na ku munana ngati tumude immediately after the game we boarded the bus and then we started traveling naye twanyumirwa nnyo ne tutambula ate twawagira kubanga love for that national team iyo kukyaliza omupiira negwe olooza bameka how many people can afford tickets to go to kubanga kyandibadde bwe kiti twaligambye bwe tuti nti oba oli yawo twandibadde tusobola ku access roads kusenyo stadium naye okusinzira ku half nsale ku now the time is limited wanga 10 guno omwezi but bwebanga nze of a view that if Zambia can accept or Malawi we can use either Zambia or Malawi kubanga Ugandans can travel we always travel to Tanzania and then minundi je tamute kutaka ne police yatwale chikopo 25 echa Sekafa clubs championship nagenda mpira gwo naguwerezera naliyo natambulira kutaka to and fro kakati wano Uganda abantu tusobola okutambula ntwite Kenya netugenda namanga wali tuyingira Tanzania netuwagira team yafe ne Egypt very few people can afford tickets to Egypt air tickets naye kati omanye ekiriwo yes abantu batuga yes otuna tugenda kucha kubaka tugenda okukyaliza ato omwaneiba ono tugenda kuba neiba tugenda okukyaliza ku mawanga wasingana hadde musekafa twali kyaliza waneiba ne kusenza no ku budget eweebwe ebyemizannyo tuyigenda ndoku yawamu yonna yo webale kwogera ku budget tufuna billion buli twali tufuna billion 20 kati batuongezako ntufuna billion 47 kakati nagenda statistics says zili ku fingertips no sports sign ako no kakati nga football you ka mina musamu ya singo kutwala sente nyingi kati football bwabanga ayinako nyingi lwaki tetukozesa chance ezo kati nze nzikiriza ntume mwami magogo kubanze omanyi mwagala nnyo amanyo okuteekateeka omupiira ebintu abikoze ebisobola okuba nti biteekateeka omupiira ate alina omukisa munene nti ali mu palamenti y'omupiira ey'omupiira yennyini yagikulira ali mu palamenti ey'eggwanga ate nga tulinayo ne omuwagizi waffe namba emu speaker waffe naye omuwagizi waffe owa ttiimu ya Uganda nze we mutegeereza nti agambe omuwagizi waffe wa Uganda Cranes kubanga mulaba atera okwagala nnyo emizannyo gino ne liigi ajagala atuyambe atuse eddoboozi tusobole okufuna embeera ennungi etusobozesa okuba nti emizannyo gyaffe gitambula bulungi n'okuzimba ebisaawe ebirala Buganda yatuwa ettaka lyewali egindi erugazi likola ki ebbanga lino lyonna singa ddala nga gavumenti erina obwagazi bw'emizannyo yali badde ettaka batuwadde lya bwereere kiki ekitugaana okulaba nti tukola ki tudevelopingayo ebisaawe ebirala bibiri ebiri mu ggwanga nga olaba ne kata waliwo ne kye bataddewo kya konteyina ne bakijjawo bujja ne tulema n'okulobinga obutebe obulwakiri twalifunye obwo obutebe netubuleetawo anti kye ŋŋamba mwami Magogo ono mwami Magogo era akiika ku lukiiko lwa kaafu butereevu atutumira omuwagizi waffe namba emu yatugambye omuwagizi waffe namba emu nze musaba nze ŋŋambye oli muwagizi waffe wa Uganda Cranes nze musaba ate ng'alina obusobozi ate ye ng'amuli kumpi asobola okumufuulwa akaama mu biseera byabwe eby'eddembe n'amugamba tuyambe tulabe nti naffe tuyisaawo kino ekyokubiri atula ku lukiiko obutereevu olwa kaafu bw'ebanga esobola okutuwa kadiba wansi wane Mengo kadiba eyo ne bagitandika okugitereeza nti kadiba gye bujja egenda kubeera for training tulina namboole kijja kuba kisaawe kimu that is nga kiwedde tulina nakivubo yafuuka bweneba ewedde egenda kubeera ya training kijja kuwunze kubanga teri ayinza kukkiriza kuteekawo geemu ng'eyo ey'amaanyi bwetyo ejja kuba ya training kakati bafuleyo nawala up country nga nze nabadde mu bitundu gye nabadde nalabye abantu balizavinze ebisaawe gyebiri nabadde ehoima omupiira gwa Uganda Cup gwa Vipers ne Bujumbura ehoima waliwo ebisaawe bite bazimbeyo ekisaawe kinene nga basobodde okuzimbayo ekyennyonyi ehoima bazimbeyo n'ekyomupiira kubanga ennyonyi bwereeta abagenyi baffe balandinga bulandinzi nga wali ekisaawe kiri wali ekyomupiira isn't that good? Okay ye national team naye bwe tubanga tugenda okukyayiza emipiira gineero gye tugenda ku mawanga ekyamazima mbayidako president wa FIFA agamba ne sente ze bakalisiiving osinza ku budget yaabwe ya biliyoni 17 ze bakafanizaala kukola half bali mu biliyoni nga 4 plus ezakafunibwako sisuubira nti simanyi oba tewabeerewo akazanya kalala nga tutuuse okugenda ozanya omupiira guno
batugambe nti wali sente naye nga tukivaako tusigaza eddakiika no ziringa 3 ku 4 okumala yes atulinawo empaka za Africa tulinawo empaka za Uganda Cup ndoza tubeere nga tuwunzikirako ezo mpolampola Uganda Cup yes Uganda Cup nga tutandika disappointments ozirabye disappointments zale z'amaanyi and me I expected that because Viper they found me in yasinza and I alerted them that you are going to face it rough because these boys are good mbasisinkanye masaza wabadde opio yabadde mu team yesaza lya bululi nga kuliko Kambale niye wasaza lya bululi Adrian nga kuliko Bwambale omukonjo nomu side eyo Kambale abeera mu kiga Kambale weeri eri abakiba zalite nangaye na muziki abo abakongo omukongo n'omukonjo kwikibali kintabuddawo bazalite nangaye kakati nga waliwo Kambale waliwo oyo waliwo n'omuvuko mulaba mwita Akram oyo yiga Akram kuga wabululi nga inamu n'abasese babiri nga inamu n'aba university nembagamba n'abaana mbasanga ku pro masindi mbasanga nembagamba nti buno kumanya omupiira era bakitulabye omupiira gwadde muyitirivu the boys were very comfortable with the ball and they did everything on the pitch only that they didn't have luck kati bwojja omupiira gwagenze maliri Viper ne bafunamu omukisa ne banyo guli guba mukisa mu penalties kati bwojja n'otunuulira tiimu eyawangudde mu gundi yawangudde mu Waswa Bosa eyo yawali emitiana kati Kinda Boys eyina abavubuka abalungi Sewali kati Sewali oyo coach waliwo yali delegate w'emitiana yamuleetayo waliwo Dube akyasinza okulemera mu mpaka z'amasaza namuleeta ku express n'adduka namutwalako ku villa n'adduka yayagala byewaabweka olaba bali very comfortable kakati waliwo abadde top scorer wa region naye ali mu tiimu eyo abavuka bona badde nabawandise ku wano amanya gaabwe abamu kati abo bo oyo Dube aluddeyo nnyo kyendowooza nti experience agira balina Senoga balina Adoa Bright Adoa yakulembedde mu region wano ya Buganda region kakati kitegeeza nti babadde n'abavuka abalungi abasobola ne Medi Mutanda we bakamufuna baguzebo bakamugula Okecho David babadde ne Joseph Sewali yateebye goal ne captain Amuli Mukasa omumanyi kyabadde tiimu y'essingo so abaana bano nze engeri gyentambula nabo ku buli level kuva under 17 biragala mu masomero exactly ye captain wa Kinda Boys era father yangamba nti ono mulinanga mundu menye so balina tiimu endungi kyensuubira nti kyabadde kisoboka era sikitaakyekanze nze era nabo nabagambye nti sikitaakyekanze naye nze kyensuubira nti kati mu bufunze tulina kulaba nti tuleeta njagala kuwumbawumba naye nyina kenneerabiddeyo kali kakati nze mbadde nsaba nga bw'olaba Algeria ojjukira tiimu ya Algeria gundi gye yakuba egoolo emu ku bwereere Germany ya humiliatinga Brazil yakuba Brazil 7-1 kakati nejja ku final n'eryoka ekubani Argentina emu bwereere kati ne gundi yamuwa hard time kakati kitegeeza kakati kati njagala kukubira kati eyo tiimu bagizimba nga onule Sofiani Feguli yalimu nga omusambi akoze eki atali mu transition njagala kuwunzika transition kwa yitwatanse nayo kati kyenjagala abasambi nga Riyad Mahrez omusambi wa tiimu ya Algeria yali mu biseera ebyo abasambi nga Bensbein omusambi nga Slimani abasambi nga Yassine Ibrahim bazimbe okutuuka ku tiimu ey'ennungi ya Algeria nsaba bwe tuba tuzimba abaana nga tubagobereza bwe batambula bono balabye ne teams babadde basambiramu bano ba Mahrez gye badde basambira omupiira ogw'ensimbi so bazimbe nga tebabazimba nga badda kati this business of transition of bigambo should stop and we start off tujasigala tuzanya gwa bichuba bya boda ku boda yes tusobola kubanga tujja kuzanyanga muno wano mu region yaffe ya Sekafa tubeerenga tunyumirwamu tuleme okukola ekyo ekitujamu naye okusingira ddala kati olaba abaana bano nga baserwadda ababadde ku under 20 eriyowedde kati ovudde no ate yakagenda okuba omupiira ogw'ensimbi n'akomawo obutabadde Derek Kakoza naye yagenze Egypt kati babeeramu bwe bati kati oli agenda n'amala emyaka 3 nadda n'amala emyaka 5 nadda n'aflopinga n'abeera
ex international ne bayita abala 11 nabo ne babiraba bati kati transition gye tuli mu bweneebeera ng'ezimba nga tetubategeka tetumanya wowe balaze tetubagoberera kumanya kiki kye baliko na kiki n'eri okubateekateeka abasajja bano olaba bateekateeka abasambi bwabwe bwagenda mu Europe bagendeko mu liigi ez'amaanyi bw'aba agenze mu liigi n'agendako mu liigi twalina olaba bamagiri mu siriigi ze bagendamu basobola oziwangalamu lwa nsonga nti balina bye bakoze bateekebwateekebwa bulungi bw'otunuulira omusambi nga Ibrahim Ssekajje bamuteekateeka bulungi bw'otunuulira Obua ye yamanya nti ŋŋenze mu Hearts n'ekigaana bwe mmaliriza kamprotectinga erinnya lyange era teyadda kuddamu kukola ki kusamba kati ne bagamba nti kati bwe tugenda mugambe nti kati omwana agenze mutwale mu liigi ng'eya PSV agere mu liigi ng'eya PSV asobole okuba nti asambayo eyo omupiira kibaire nga olaba nti bw'anooba omuyise ajja kuba kukolera ddala ekirungi naawe olabe nti ddala gyava weewo obudde butuliridde empiira ebigambo byandibadde birungi nnyo byandibadde birungi naye ndowooza tugenda kufunayo olunaku olulala naye era pasita muŋambire nze njagala nnyo okufunayo akadde kange naye mwebaze munebaza kubanga alina ate kyeyakola ekyenjawulo akateebereka nti nze yansabira nali ŋŋenze yansabira mu covid yenna ate bwe yansabira nga nakaluzinga omulimu neŋŋenda mu passover yasembayo enamboole gye yansabirira nenfuna omulimu mukama katonda nensobola okuba nga ndiisa abaana bange ekirala era mu ngeri y'emu nabadde mu passover eyabadde ekyambogo ebigambo ebyo byankoze bulungi nnyo se mutabani wange asabira wano mutabani wange ali mu gundi mu Sunday school bamuyita Ibula Baliruno nze Yusufu Baliruno ye Ibula Baliruno mwekalika ujja kalaba kanfaanana keeru bulungi naye tujja ne wonna tusaba pasa yakanteekako emikono emirundi egi naye ng'asanga mu kigango naye nga tamanyi nti yenze nti musanyufu kubanga alina kyeyakola ekyazzaawo obulamu bwange obwongo bwali bwafa okuva linava mu ddwaliro nalwala emyaka egi kati njagala kumulaba mwebaze nga tuli one on one kama katonda abampeera omukisa nga bulijjo nze embeera Yusufu Baliruno of Uganda ku lwa Uganda ku bya Uganda byensinga okwagala biri ebyala bano babinforcing awangaale ayisa abasajja kabaka Yusufu Baliruno of Uganda tukweyanziza gyosebo tugenda kufuna obudde bingi byetulina okuba nga tukonako byetuleseeyo olunaku kati nno ssebo nze ntono nnyo ze ŋŋendako nno era sitera okujjako nga bansanze mu press conference naye kasobola banga nze manya nti oyo gwensinga okwagala mu nsi muno tukweyanziza nnyo ssebo Simon yadagamba yanikoleddeko ku Nakivubo naye ndowooza obudde tebujja kubanga butukkiriza mwebale kubanga gye muli ndabako Aida Nagawa webale kubanga webale kubanga otufollowinga Aida Nagawa Kia John webale kubanga kwali ku Dream TV tujja kubanga tutandikirawo olwaleero Bungereza Baliruno byatayagala kyosengera kubezanya kilabu ya Fulham yakuba kyoso obwasooka naye n'enkya gijja kuba mingi Arsenal egenda kuba ekyayira Everton ku Goodison Park amingi naye kubanga giza baba omanyi nti Fulham kasomanya nti yayitayo n'akulaga kyalinawo era omanyi bagamba sekawuka kaali kakulumye kembalekede sekawuka kaali kakulumye ye Fulham katukobe wano tetuyinza kubanga tukowa tujja kubanga tuddamu ate nze Edison Kyeswa mbale ne mwami Yusufu Baliruno of Uganda tujja kuddamu mweraba